So tewali kyali kiwuliddwa ku lusozi luno ekyali kibaddewo nga kyewuunyisa nti oba omuntu afiiridde asaabadde okusaabala oba okitegeera nkitegeera oba omuntu asinze byange njogera bya busamize kirwaki simanyi lwaki musanze nkuwulira oli mu buwangwa nze ndi mu buwangwa kubanga ne Baby Deo nze muzzukulu owookubiri awaka wali nyinza okuba siri muganda ekimala ye muntu omusamize n'aloota bwe bubaka kati omusamize tagamba naloose kati nze kino ekibi nakifuna mu bubaka kino ekibi nakifuna mu bubaka neŋŋendako eyo gye ntabaalira nemunyonyola naŋŋamba ddamu osabe weetegereze mbadde sinaakusaba weetegereza kyo nekijjaati ekyokufaako namufuna mu bubaka ninga simufuna nti Baby Deo kyaa namufuna mu bubaka gwe wafuna obubaka obulaga nti waliwo ekibi ekigenda okubaawo nga kiraga direct nti kufa kubanga twali abantu basatu era wano bayingiza omulambo kituufu babadde basatu kati bamaze okuguyingiza bwe bati nendaba nga basinza nzekka nenkyerekera olina gwe wakibuulirako yadde wa Luganda nakibuulira omutabaazi munnange gye ntabaalira nenziramu okibuulira ssenga wa Baby Deo omusamize ali awo ne ssenga wa Baby Deo omusamize kimubuulira naye oli gwe nakigamba yaŋa ddamu osaba obubaka naye oba obubaka bwa kinene kinene oba omutegeera anti nze munaffe tuli bavubuka ba mulembe guno kinene yaliwa tojja kunsokoolanyo nabo bantu gonzagonza kinene yempewo esinga obukulu ku muntu omusamize kinene kati tetumwatula linnya jjajja kinene aba lubaala asamirirwa mu Buganda mu Buganda kinene olusozi luno lulina byafaayo ki ebyafaayo ebyo nzaalibwa Bukuya Kasanda Najjabuzi kati nze ebyafaayo ennyo siina ngeri gye nnyinza bikola ki bitunyonnyola naye tubufunirako obubaka ne bukoolumu ate nkoolumu ekimanyi nja kukiraba kuba ngenda kwambukayo iri waggulu wali yeeyo awo gwe mutwe gw'olusozi awo kati okuddako eri waliyo era obuzzeeyo oluddeeyo bwowati eyo nga bwowulidde omuvubuka ngeri jaga nti mugende tolaye ng'asongayo so omuntu yenna owa bulijjo bw'agendayo tewali buzibu bwafunayo tewali buzibu nange ŋŋendayo era tewali muzizo gwonna n'enkutu tyabayo so tewali kyali kiwuliddwa ku lusozi luno ekyali kibaddewo nga kyewuunyisa nti oba omuntu afiiridde asaabadde okusaabala oba okitegeera nkitegeera oba omuntu asinze byange njogera bya busamize kirwaki simanyi lwaki musanze nkuwulira oli mu buwangwa nze ndi mu buwangwa kubanga ne Baby Deo nze muzzukulu owookubiri awaka wali mu luggya wali so olusozi luno luwangaddewo bbanga ki kuba bwe tulutunulira lulabika ng'olukadde nnyo tuzaaliddwa nga weeruli jjajja yagenda okujja okusenga kuno nga weeruli so we baakolera oluyimba Kawanga yogera tulabye mu muvubuka akulagayo nti mwambuke waggulu eyo waggulu eri nze kati we yayimbira oluyimba olwo ng'ali awo wamu n'abazadde baffe saaliwo naye nga waggulu awo era n'omuvubuka owulidde mwambuke ng'alaba wano mubula naye ku nkuulumu wali era mujja kulaba okukka tulaba amazzi gali gakka ku mayinja amayinja ago tegasobola kuvaayo ne gagwa okusinziira engeri olusozi gye lwakulamu tegagwa singa gaali gakugwa singa gagwadde Baby Deo abadde mwana ki ku kyalo kuno ogeza nga ki abadde muntu kika ki
mu mpisa mu nneeyisa. Empisa zibadde nnungi. Kati ebimu nina obyerekera. Omuntu omukulu bw'aba ayogera byonna tamalaayo. Kyekituufu. Omulabi wa Blaze Media omulungi, webale kubeera nga weekumidde ku channel eno, webale kubeera nga weekumidde ku mukutu Blaze Media. Olusozi luno lwolengera ng'omukadde w'obazze omuwulira lwe lusozi Baby Deo oba Baby Deo Mbaziira kati omugenzi kwe yakolera vidiyo ya Kawanga Yogera, oluyimba Kawanga Yogera yalukolera ku lusozi luno. Bagamba olusozi luno bagendako mbu ne basamirirako, naye ate n'abatagenze kusamira, abantu aba bulijjo bagendayo ne bakyabaako n'enku, bagendako ne bagendayo obugenzi okulambula, era nga ffe we tuzze okulambula. Tuzze kulambuza olusozi luno, luli wano ku kaalo kwennyini Baby Deo kwazaalibwa oba kwagenda okuziikibwa olunaku olw'enkya. Tugenda kwambuka ku lusozi olwo mpola mpola tukulambuze lwonna tulwetooloole olulabe. Lusozi nno luwanvu, luliko amayinja amanene ennyo 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 nga bwe ngenda okugakusembereza. Amayinja gano just kamera gye nzuuminze naye nga gali wala ate manene nnyo nnyo nnyo. Ngenda gezaako okulaga olusozi luno. Omukyala akubuulidde ebyafaayo ebirukwatako, ebyafaayo ebirukwatako abikugambye. Bakulidde kuno era emyaka gy'omukadde ogirabye, bakulidde kuno naye olusozi luno bazze balulaba era baalusangawo ne bajjajjabe bakola ki, baalusangawo era n'ebyafaayo byalwo baabisangawo. Tugenda mu maaso okulambuza mpola 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 mpola. Tugenda tinaatina, ndoza bakiyita ku tinaatina. Tugenda kulinnya akasozi kali steep nnyo, terwesaana kupapirwa ng'olulinnya. Tugenda lwetoloola mpola mpola tutemeeteme tusobole okuba nga tulukusembereza. Luli wala era nga woolengera amayinja ago manene nnyo nnyo, bwe nga kusembereza bwe nti ojja galaba nti manene nnyo. Kati wano nga kusembereza busembereza. Omukyala alina ebigambo by'atugambye, ebimu ebigambo bya ngero bizibu nnyo okutegeera, naye tugenda kwambuka mpola mpola tusobole okuba nga tukutuusa ku ntikko oba ku piiki y'olusozi luno. Olusozi luno Baby Deo Mbaziira kati omugenzi kwe yakolera vidiyo y'oluyimba Kawanga Yogera. Wano ntambudde ndooza mita nga 10 ndooza nga 3 oba nga 4 ndowooza, nteebereza buteebereza. Ne kati tusitindigga eggendo nga tulinnya olusozi tutinatina. Njagala kukozesa ekigambo ky'Oluganda ekituufu kye bakozesa okulinnya olusozi, naye nkikuyise ku tinatina. Tutandise osanga amayinja agamu agawandaggirira emabbali waalwo, naye nga twambuka mpola 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 mpola. Njagala nkulambuza olusozi luno. Olusozi luno erinnya olusozi Nammeerwa. Olusozi luno erinnya lyalwo baluyita Nammeerwa. Nakugambye amayinja ago manene manene nno ddala 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 ddala, naye weewuunya okuba nga geetuddeko naye nga tegasobola kuwa mattukayo kola ki, kubanga gagwa manene nnyo, gali wala. Naye ngezaako okuba nga kusembereza ogalabe. Lino ejjinja lino lyolengera lye tubadde tulengera nga ddene nnyo 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 wansi gye tubadde, ne kati wano ngezezaako lisemberera naye era nkyaliri wala.
nkyaliri wala nnyo nengezaako okuyita ku showers ez'olusozi. Olusozi luno bagamba abantu balinnyayo mbu ne bagenda okusobola okusamirirako. Kakati wenzirako sayidi eno ngezaako okukulaga view endala ey'amayinja amanene gabwaguuga agatudde ku lusozi luno ku mabbalibbali g'olusozi Nammeerwa lwe boogerako. Era omugenzi kati Baby Deo Mbaziira kwe yakolera oluyimba lwe bayita Kawanga Yogera. Tugenda tambula paka ku ntikko y'olusozi luno waggulu eyo yeewali akawanga kagamba ke yasanga n'ayogera nako oba ke yayogerako mu luyimba lwe yayimba. Mpola mpola sigala ng'otwekuumiddeko ku Blaze Media tukutuuseeko emboozi eno mu bujjuvu, tovaako, sigala nga otwekuumiddeko. Blaze Jordan Senoga yenze nkutuusaako programu eno akawungezi akaleero. Weebale kubeera nga oli mulabi mulungi, weebale kubeera nga ofiisa yo akadde ne datawo okusobola okuba nga ojja n'olaba emboozi ennyuvu. Emboozi eno tetwagadde gikulekerayo, nsaba osigaleko osobole okugiraba ogimaleyo. Mpola ngenda kukulambuza kati wano ntandise okulinnya ku jjinja. Mpola ndi ku jjinja waggulu ngezaako okukulambuza, ngezaako okutindigga okutinattina nga mpalampa lwakuba si lwangu. Kati nyinako wentuuse wano. Olusozi lukyali lunene naye ate eno wansi bw'otunula bw'oti yeno gye nvudde wansi eri, era bw'otunula eri z'ennyumba ze twatandikiddeko nga tunyumya n'omukadde. Wansi eri luwanvu nnyo. Kati bwe tuti we tuzze nenninya ndi ku jjinja nditambudde, kale ate nkyalina olugendo olulala okwambuka paka gye lukoma waggulu eyo. Nkyalutambula mpola era nga olaba kuliko n'abalala abazze okulambula be tulambudde nabo. Obukoowu bungi mpulira nga amaanyi agoogera sigalina, naye mu abalabi baffe abalungi aba Blaze Media gye mukoma okulaba kinnyongera okunkakasa nti emboozi zibanyumira era nange nenziyigga nsobole okuzibatuusaako. Weebale kubeera mulabi mulungi owa Blaze Media. Tukyagenda ddala waggulu ku ntikko ku lusozi Nammeerwa n'omuweereza Blaze Jordan Senoga. Omulabi wa Blaze Media, olwo mbadde ngezaako okuwaguza, kakuyita okuwaguza nga woolengera bannange baabali bagezaako okuwaguza. Si kangu nno katuuka wano wendera entuuyo nzisayisa bibatu. Nga woolaba olusozi Nammeerwa tulina we tulutuuse naye nga tukyagendera ddala kati tunaatera otutuuka ku ntikko yaalwo oba giyite peak of this mountain. Luliko empuku ez'enjawulo. Bw'ogenda bw'oti ngezaako okulaga ebiwonko. Ejjinja ddene lino, ejjinja ddene nnyo nga bw'oliraba, naye litudde ku dinnaalyo. Amaanyi agaliwaniridde Allah bw'atyo bw'aba yakikola, yasinga okumanya. N'ebyo biwonko nga w'obirengera nyinza oba sisobola kubuuka ggwayo kubanga wano waliwo ate ekituli ekyameramu emiti egyo kiwanvu, simanyi gye kikoma. Wali nga bw'olengera ejjinja ppanvu. Amaloboozi g'owulira be bamu ku ba YouTubers oba bannamawulire abazze okukola emboozi ezifaanaganako bwe ziti. Olusozi luwanvu nnyo nga bw'olaba bwe nkola bwe nti olengera ebire kumpi lulinga ng'olusonze mu bire. Ngezaako olukusembereza, ngenda kugezaako okuwaguza ate neeyongereyo ku piiki waggulu
mpola mpola nsobola okulagako ku view endala ey'emiti era ng'egibeera ku nsozi ate bwe nkuzza bwe nti ojaba olengera wansi gye tuvudde wansi eri wansi meters nyingi nnyo zesobola kubala. Okyali ku Blaze Media teweerabira ku subscribinga olikinge ate sharinge nsobola okubanga nkyasobola okunoonyeza emboozi ezeefaananyirizaako bwe ziti. Wano waliwo empuku ennene muganda wange gwe oba olengerayo naye nze sirabayo kubanga ne wempita okuva wano kirabika wazibu siraba we nnyinza kuwaguliza naye ngenda kugezaako okwetooloola mpola mpola. Wano waliwo w'osobola otuula n'opowa naye ekyokweyongerayo wano ndaba nga kinenemu kirabika kikalubyemukko. Muganda wange gwe ndaba oba muganda wange gwe ali ku Blaze Media bwe weetegereza ensonga eri wano okweyongerayo waggulu mpozi ng'olimu olukimakima. Naye kati tugenda yiiya kugezaako kulaba nga tukola ki tunoonya omuwaatu ogututuusa waggulu. Olengera maaso awo eyo mpuku eyingira naye nina ensisi nnene empuku eno kale kangezeeko okwextendinga gadgets zino zikunnengererezeeyo bwe nti naye nze ndabika wano mba nkumye kigazimukko kati wano mba nja kukolamukko awo katono bwe nti kutiltingiremukko olabe ekiriyo eri munda era gwe wanaakinnyumiza gwe omulabi wa Blaze Media kiwanvu. Olusozi luno wano nduliko waggulu ku toopu naye kizibu kulwambuka ndi mu kuyiiya wano nzijeyo n'ag'omu buto tusalewere wamu amagezi tulabe nga tuyitayo tutuuke. Ngenda kuba nkomawo sigala nga otwekumiddeko ku Blaze Media. Tugezaako okunoonyeza ekkubo okusobola okugenda okulaba nga tukwongerayo waggulu ku mboozi ebyo tugezaako okuyitamu wano wansi mpola mpola. Omulabi wa Blaze Media tugezaako okutambuza tuli waggulu ku ntikko y'olusozi waggulu nno waggulu ku lusozi kulwo naawe waliwo olwazi ate olulala eyo nayo siteepu ndala kati ate eri wansi mu kikko simanyi ngeri gye nnyinza kuddayo nenja kunyumiza nga nkomyewo. Emboozi y'olusozi luno bweti bwetambula waggulu eno eno gye yasanga akawanga akawanga kali ke yayimbako mu luyimba kali eno. Vumbula ne Blaze Media era nga nze Ssennoga Blaze Jordan nze nkutwala mpola mpola kusalinkiriza tuli ku lusozi nga walulabye wali ne kati nduli ku ntikko naye bembadde nabo sikyabalaba kanyiza bawulira naye kamera sigenda gijjako njagala nsigale nga nkutwala mpola paka ku ntikko. Kati wano ndi ku ntikko oba giyite peak of the mountain waggulu ojja kuwandika mu comment section ekitundu kyoyagala tukulambuze oba ekitundu kyoyagala tukunoonyeze tukikuvumbulire tugendeyo tukikusembereze ku screen yo. Ndi wano ngezaako kuyitamu waggulu wali so beautiful wali beautiful nkugambye ejjinja ndi ku jjinja waggulu wakula bulungi nina ekitonde kyendabye njagala kinoonya nkikusembereze kibadde nga konkome kidduka kikiri konkome lya yero naye liddose boy simanyi kakati ate eri wansi gye twavudde ndowooza ojjukirayo eri wansi eri oba mayiro mmeka simanyi
naye kati ndi eno waggulu ku peak of the mountain. Subhanallah. Mpulidde ekinkanga. Mpulidde ekinkanga boy. Naye bano sibalaba. Mayinja ge twadde tulengera gaagali naye waliwo ebiwonvu bingi boy. Nyinza obutasemberawo. Ndi wano nga ngezaako kutambuza nga nkulaga olusozi Nammeeri. Mbadde manyi nsigaddeyo nzekka naye abasajja ba Kabaka mbasanze. Mutima gubadde gunvuddemu nga mpulira ebikwagula. Naye kaakati ndi eno naye boy obudde bagamba tebulina kukusangayo eno tebuziba. Waliwo alabika akoze ensobi. Waliwo afuse wano temukikola olaba bano abaana bayinza otuleetera ebizibu. Liri ejjovu simanyi kyabbakolera. Mbadde wano n'abavubuka wano ndabawo ekyovu naye nsaba babe nga tebakoze ensobi. Kakati olusozi luno ngenda lukupaaningira oba kiyite batya mu lulimi olukamera bakiyita kupaaninga. Mu Luganda simanyi we ngenda kiyita naye njagala kwetoolooza bwe nti nkulage beauty eri wano. Luno olusozi bagamba mbu Baby Deo mbu kwabadde ajja amaanyi era mbu eno gyabadde aleeta abayimbi ab'ekyama be batayatuukiriza era nga bawuliddeyo twabadde ku National Theatre nga mulimu be bayita bakabona. Babadde awo nga bagamba nti kabona munnange bajjanga eno mbu bino ebigambo by'owulira ebimu mbyogera Mukama. Lwaki sinnavaako nja kwogera mu ddoboozi ekkangavu nga maze okukkirira eri wansi nga woolengera wala munnange. Ate wawulidde omukadde ng'akola ki? Omukadde ng'akyogera. Weekuumire ku Blaze Media. Wano otandise okuwulira embeera. Kakati munnange waliwo wano wenjagala olingeza we bagenda okunnengeza. Si wangu naye nga bwe nkugambye munnange oyo omwana Baby Deo eno gye yasanga akawanga era mbu abadde aleetayo abayimbi ab'enjawulo. Nkugambye kamera yeeraba ewala naye tuli wala nnyo. Kaakati munnange wano saagala kwogera. Sentiddeyo boy. Tonsindika muganda wange. Mpulira ewantu eno si wangu bannange. Mpola bannange baganda bange munsabire wano gye njolekedde bannange wano wendi bannange gwatuteyo kamera bannange muganda wange waliwo gye bandaga wano naye omutima tegundiima. Ekituli kino empuku eno munnange. Kamera keetuukeyo sijja sobola. Kamera keetuukeyo bannange. Komye wano. Lino ejjinja ndiri wansi nga bwe mulirabamu ndi wansi waalyo baganda bange. Ddene nnyo ndiri wansi bwe ndi. Nkugambye lino liringa akawanga lyakulira ddala ng'akawanga k'omuntu. Kaakati lwakuba mmwe temuliraba
kakati ate woogenda luliri lye twabaddeko eri eddene liiriri sayidi eryo olengera enkola gye lyakulamu eryo olirengera lyakulamu ng'omuntu atudde bw'ati oliraba kati lino ate eririri lyeri wala kati ate wano ekintisizaayo embogo eyombo kangende ebyo mbyogerere wali tondeka oyagala kukola kikulaza andekayo oyagala kunkola ki gona alabirira abaana bange ayi maama wowe kakati munnange nkubuulira ki mbu abayimbi babadde bajja ne baavula ne balinnya ku lusozi luno n'oyo kabona mbu n'abaleeta eno mbu n'abaleeta eno nkugambye olusozi lunene nnyo nga bw'olulaba lunene nnyo wano tuli ku ntikko yaalwo oba kiyite piiki tuyite eno kaakati njagala kukulaga akawanga lwakuba we kali ntiddewo ngenza olaba ng'ate oyingirayo waliwo enzikiza sijja sobola naye ntiddemu kaakati waliwo eryakulamu ng'omutwe gino emitwe gye basala akabumba ne gusigalira ogulaba ogwo kaakati muganda wange nansonyiwa nyina kyenzirukamukko wano nekyenzirukamu naye nyina kembadde njagala okulaga kaakati njagala osooke weetegereze tunula wali wansi wali eri gy'olengera ekkubo kati kamera ezuuminze neetuuka neefa n'okufa kaakati eyo tugenda tambula tukkirire bwe tandika okukulaga kiwulira tukulage olusozi luno amayinja go tugalabye lwakuba nyina we situuse weentidde wenkulaze nga wo waliyo ekituli ekya bbulaaka oba kiyite ekituli oluganda luganyeemu naye ekisaakaavu nga kya bbulaaka nga kiraga enzikiza ekutte ate nga mbu abayimbi bayingira eyo ne baavula ne bagenda ne babaako amabeere ge bayonka mbu ekigambo kiri nti mbu kakati munnange nga bw'olaba ejjinja lino olwazi luulwo olengerawo we batuula ne boota kasana jjukira eno tewabaayo muntu era ezo ennaku ziba zeeyawudde tewabaayo muntu n'atya n'omu kati nakyendabye ekisala oba kataayi kati munnange obwo obuddoddo bw'olaba obwo wali fulaati awo we batuula mbu ne beeyala ne boota kasana mbu ng'ensi yonna esirise tebabalaba ne bakolera eno emikolo egy'okufuna amaanyi ag'enjawulo era mbu eno awo olusozi luno lugazi kati ate luddamu ne lukkirira eno nkugambye olina n'amayinja g'olengera n'ogayita n'olowooza nti oba nnyumba katukomewokko twongereyo emboozi kati eno luno olusozi omugenzi abadde ajjangayo eno omugenzi Baby Deo abadde ajjangayo eno mbu era olusozi luno nga we naggambye lwe yasangako akawanga mbu n'akabuuza ani yamutta
Nina we situuse olw'okutya nange ndi muntu mundaba nange ndi muki ndi muntu kuliko amakonkome nkugambye amakonkome gano ga yero ne gapirimpa ate manene ne akalaba lino lyakubiri ne libanga erinsosonkereza liringa ng'eryagala ndigoberere gye liddukidde naye sijja kukikola wabula kanzikirireko eno sigendayo nzekka baaba wansi eno nandiringizaayo kakati akuba wano liriri ekonkome liriri olaawe lidduka nga limpita olirabye aha kakati guno muwaatu ogulaba guno ogwo naguno ogwo nja kubuulira ekituufu ekiguleko naye kakati olusozi luno lwakwegendereza muganda wange gwandaba sebo oba nnyaba ndaba njagala osigale nga weekuumidde ku Blaze Media ngenda kukulambuza olusozi luno ndukumalirewo munnange nga bw'olengera kati olwongezaako okuvaayo kati amayinja ago ge gali gembaddeko eri gembadde nkulengeza ago kati ngezaako okuvaayo ate enzira eno saagala sigalayo nzekka abalala bagenze ebyo nga bwolaba eri wamaanyi nga bwolaba olusozi olwo tugezaako luvaako mpolampola oludduka tugezaako luviira tuveeyo manye eri wabadde wa bwama naye olaba nvaayo ŋŋenda ntunulayo saagala wulira mala nini kubanga